k'ebyokulonda kalina ebitagenda bulungi nga kko akakiiko k'ebyokulonda. Ne tumubuulira nti etteeka lyawa akakiiko k'ekulonda ebbeetu okutereeza ebintu ebyo. Gamba singa kategeera nti ku polling stations 14 okubala obululu kugaanye, etteeka lyali likawo ebbeetu okugamba nti obululu obwo bunaaba lwenkeera. Singa kagamba nti bannanga obululu buno bwonoonese era akakiiko k'ebyokulonda kalina ebbeetu okuzzaamu abalonzi mu polling stations ezo 14 olunaku oluddako. Kikulu kye twolese omulamuzi olwaleero nti abantu b'ekibiina kya National Unity Platform abakulembeze baakyo okuviira ddala ku Secretary General Rubongoya ne bakansala ba Nuupu mu community eyo mu bifo eby'enjawulo, emisango gino baagikola ku lwa nnalukoola. Egimu yagyekolera ng'omuntu, kkooti eragire akalulu kaddibwemu. One Julius Mutebi, Matthias Walukaga, and Honorable Chiaga Hilary, aka Dr. Hildeman, obstructed election officials. Oyinza kubanga gwe olese violence mu kalulu ne woyagala weyambise violence eyo okuganyula nti okusazaamu akalulu ku lwa violence gye waleeta. Okugamba nti ffe ate ffe be bawaayo nti ffe twaviirako okulemesa akalulu era ng'oli asaba n'akalulu kasazibwemu, kinkubye enkyukwe y'amaanyi nnyo, naye mmanyi nti amazima n'obwenkanya gajja kuvaayo mu kkooti.